kyakulemesa okwegatta kubagenda mu nsiko kinana paka kinana mukaaga? Obuuza ekibuuzo kirungi nnyo era ndowooza abasinga tebakimanyi. Gwe osoose n'okimbuuza, oli musajja mujagujagu nnyo. I think you are the first to have asked that question. Nakoma ku mugo gwa ntaana nga bw'ogamba okuyingira. Nali mmaze okusiba ebyange nga ne mukyala wange mugambye nga n'akatabo ka banka nkamuwaddemu ebiriyo. Kakati okulabirira abaana, by then nalina abaana babiri. Nze ngenze twalina ba dokita naye omugenzi Serwanga Lwanga. Dokita Kaleme yafa, Dokita William Male, Dokita Kinarwa, Dokita Mwerabidde. Netubeera naye mikwano gyaffe abali Makerere, bali Bakamala, Basemwanga, Lumala, Ntege. We are so many. Naddala ba graduates. Katosanze omugenzi Serwanga Lwanga. Twali tugande Serwanga Lwanga okulukurutinga nga tumuwa amawulire. Kubanga yali 2 years ahead of me e Makerere mu Lumumba gye yali. Nga tumuyita Seggwanga. Kale yali mukwano gwaffe. Kati bwe yajja ng'atuukira nnyo ku ffe. Kiki ekiriwo ntumubuulira ne recruitment nga kati kweno baaki esembayo mwe twali tukola ki? Tugendera. Nga tusibye lo ne bannange. Ng'emmotoka zino tupiikinga in a certain location around Mengo Secondary School. Naye akatubagiro kajja katya? Ekibuuzo ekiri pertinent. Aŋŋamba oba atugamba the late Serwanga Lwanga alias Seggwanga oba Aka. Naye twamuyitanga Seggwanga oluusi. Agamba kino njagala okiwulize bulungi nti bwe muba mujja mmwe Fik Media. Omulungi ali ku Fik Media ogamba tulina gy'oli kasente buli kimu kitambula bulungi. Muzikola Haji Abdul Nur Mnyami Shafik Lwanga nza kubuuzaako kyogamba tulina gy'oli gyebaleko gy'otuusaako engalo akuba katonyerera era ndowooza abalimi muli mu kwejaga enkumbi etabuse. Naye abasinga nno bakaaba lw'embeera. Honorable, abantu bakyakaaba olw'embeera y'enkuba nga tonnabuuza ku bantu. Abantu bakaaba olw'enkuba eno etonnya oba basanyuke? balina okusanyuka kubanga ate ebiro by'enajja eby'omusana bajja kifuwa nga bakizza munda. So bajaganye olw'ensonga byo byonna Katonda bakubiddeyo ttooki. Balina okuba n'ettanka. Bwera kigendedde ennyumba ezisinga zonna tezirina ngogo. Yes. Tezirina na ttanka. Bwe buzibu obwo. Kyova nti bwekyate nga bagenda ku mugga bali nga bakinywa amazzi nga bagamba nti baatukubidde naye. N'olwekyo bajjaganye Katonda kyabawadde. Fact abasinga kye bali badde bakola kulembeka amazzi gano. Kubanga mudde ate bajja gatunda oba bafutirire ebimera. Awo bagattewo singa ekyeya kyenajja. Bajja kwebaza Mukama. Naye kutwala ekiro omusimba bukedde ayina kusanga nga weetegese. Enkuba ayina kusanga nga weetegese. Ne bajjajjaffe baakimanya n'ebinyonyi bikimanyi n'ebiwuka. Ensanafu ozimanyi? Nzimanyi. Bazita namuzinda lwaki? Zitegeera nti enkuba egenda kutonnya ne ziva eri wansi mu vale ne zitandika okulinnya waggulu. N'ategwa omuntu. Yeah. Okay. Neyanzike tuline yaliko mbaka wa Parliament Honorable Mutumba Moddo awulira sebo twesimye okubeera naawe. Amiina. Nsaba ombulize ku banda Fik Media. Banda Fik Media mwenna mbalamusizza gye muli. Abatuwuliza batulaba mwenna mbalamusizza. Era nsuubira nti byonna ebinaatuvaamu nga kubaganya ebirowoozo ku nsonga ezimu bijja kuba birungi naye nga neesimye okubalamusaako ate n'okuba omulamu. Nammwe ne mbabuuzaako ba Fik Media mmwe balamusizza nnyo. Amiina. Mukozi Zaayi alina obuzibu ne Henry. Zaituni Lwasa Mpija Tamale Henry kulwa Hassan Musa ataliiwo be bali ku kamera okubeera nga ekifaananyi ekyo bakikutuusako bulungi nnyo ddala. Fik Machinery and Auto Spares esangibwa wa Kiseka bagamba tebeera ng'obagulako spare ow'enjawulo
munamba esimu 07833552 ate bwe kimu kibeere nga kitambula bulungi. Honorable twagala tubeere nga twogera ku bintu ebyenjawulo mpola mpola ne bannayuganda basobole okubeera nga bakuulira ebigambo ebikuvaamu nga tetunaba kubeera nga tukwogerako gwe nga gwe kyoliko kati okuva lwova mu paalamenti n'obulamu oluvannyuma lwa paalamenti wabangi bo tubalabanga ekyamazima bava mu paalamenti embeera ebatabukako looni zifuuka looni babeera mu kudduka misinde nyumba bazibajjako twagala kumanya ate abamu muli mu ngeri ndala mabegako nali njogerako ne Honorable Latif Sebaggala naye ayina view gye yampa kuba nalabanga naye avudde mu paalamenti ninasigala nga akyasitandinga so twagala tumanyi lwaki mukyasobola oyimirira ate nga abalala tebakyasobola naye mu byonna abantu saba obaweeyo aka background akatono ebyobufuzi obiyingiramu nti ebyobufuzi era nange oluusi ngenda nembeera mu nju neneebuuza ye ndabiyingira mu nju era ne bakadde bange abamu babuuza ne mukyalo nti abantu bonna baali basirise mu famire eyo naye omwana ono ebigambo yabijjawa ye ekitambo kye ekyamutemba nayingira ebyobufuzi Katonda nsobola okukukwasa naye nga ki kye nayitamu era okumutwala awo bagenda ne bansiba ne bansiba ne banteekako ogw'obuyeekera gavumenti eno yennyini eyo bote mwaka ki omwaka ogwo gwali gwa 82 1982 bwewawo n'emabega nalina obwagazi gye biri kubanga nabigobererako okubitandikira ddala ng'omuvubuka 79 olwo Amini bamutwala entyagi batandika omutwala entyagi mu 78 kakati awo mu 79 ne twesanga nga roadblock bwe ziri mizinga ne tutandika okupikinga interest naye nga si yabi kubibeeramu ebyaddirira lule najja lule ne bamusambaaza bwe twagenda okwekalakaasa nga tugoberera abakulu twasimbayo ekitooke kubanga ebyasi byanyokera ku State Square awo abamu gye baasibira kakati lule ne bamubambulako twali tuli awo ate ne binaayisa kakati ng'akaseera ako konna ketulimu kadduka kati okuba ffe twali nakola sciences kwegamba twabeeranga mu laabu awo kwagakaani awo somero kati erya Gakaani twagendeyo nga bali tutte bali Kampala High nga tudduka mu laboratories tetulinda awo ne wakiseka tewaliwo wakiseka kyali kibangirizi tewaliwo bantu kati olengera abantu kuva eri nga badduka bagitanga South Street eyo gyemuyita Benikito kiwanuka olwokojjeko Namirembe Road nga kudduka buli tolinda ne ticha muleka mu laboratory nammwe ne mwambuka e Makerere mu university ticha muleka asoma awuza yasigalawo bwanga bakiyitanga kiri nti gwe nnobuuza kati oba kyekibaddewo gwe beeraawo kati byo tebyalingako nti bakuwa direction gwe olaba adduka genda omale okudduka nabo onobibuulizaawo kale awo ne tutandika okubeera interest naye nga si nnyo ne zireeta 82 awo bo tamaze okuyingirawo kaali kaseera kazibu era bansanga wano we banzijja ne bantwala ne banteekako ogw'obuyeekera kubanga bwana Museveni ono pulezidenti aliko yali ayingidde ki ensiko okubala buyeekera bo basinziira ku ki kuba tebasobola kubanga bava mu bbanga oli mutuufu nnyo kyekibuuzo kye naalibuuza ne Katonda wange nekiwanuuzibwa nti waliwo aba bagambanga nti awo bateeka okubaliwo abayeekera awo nze nange neekanga bwekanzi nali nvana ku university kubanga mwaka 82 nali mwaka gwa 2 e Makerere kubanga Makerere nayingirayo mu 1981 kakati 82 nali nzizeeko wano awaka just kukyala kubanga Makerere kinyana mpinda wano nensulawo kati ebiseera ebyo nali nkyanywa ku mwenge twali tunywedde ka bia bero bia mukwano gwange
abalidda wakati lukyamu si oli owerubaga ne bato bange golo nga twabuludikamu wano ne twebera n'okuggala oluggi. Can you imagine? Oluggi muweddeyo twanywera wano waka kubanga ebiseera bya panda gaali nga kiba kizibu nnyo okutambulayo muki kati olw'essanyu eringi n'okusaba twasibawo kati nze ngenda okuwulira nti ninyi mwamuke mutoke inje kila muntu inje tena mikono juu ngati ndo takiki ngenda okubikula bwenti curtain bali mu nju eyo ng'ekiri wapwira cover netuvaayo ng'emikono fena giri waggulu bonna baaliwo gufuumuuka gulinga muzimu nagwo tolabako mundu n'osigala ng'okoze eki kubanga bwali ku makya saawa nga 11 tuuka wano nga Land Rover zajjudde dda wano wonna neeri ne batuteeka chini ya ulinzi kila muntu lakini netwebaka ne batukola saaki biki ngenda okulya ku radio call awo nti tukute abayegera 6 tubasanzeewo emmeme nentyemuka nenga nti bikoze eki bitabuse tabwezze ebyaddirira nga bagamba yapanda gaali naffe tupanda gaali tugenda tu screeninga aku CPS abalala bagendanga eri ekibuli ne bangamba nti nze nali kamanda owabayekera ne banteeka amabuusu ne basayininga detention nengamba bikoze eki biwedde kakati ekyo oluvannyuma of course twavaayo nga basinga bafudde mwamalayo ebbanga ki nze nakulungula emyezi 2 n'ekitundu tewamalayo mwandaki gye batutwala kubanga Amnesty International yayamba era we nasooka okuyiga ekintu nti omuntu bw'amala ekiseera nga talidde n'omala omuwa emmere akutukira wali kubanga basinga olwokuba baali bayala bafa nga tulaba abazungu ne bagamba nti ne Red Cross nti abantu abo temuddayo kubakwata ku kintu kyonna kibayita ki sisitimu eno eba temanyidde mmere munaddala ate enzito kiringa olusi wetusiiba ate namwe musiiba ndowooza abasinga abakatoliki musiiba abaprotestant musiiba n'abaisilamu basiiba naye era bw'oba osiibye olunaku olwo tutandikirawo kawunga oba misuuli era ogenda mpola oba fruits ezo naye kakati bano abantu basanyusa okukulaba ajja na kindaazi ajja na capati nga bwolaba kati ebikomando naga nti mwana ogira okwata kulika kati naawe olw'okuba enjala ebadde ekuluma sisitimu kumbi yatabuka dda ebyo tekyabimanyi kubanga sisitimu eri nga tusale tulidde ate bw'oba olidde kiwunga ate bakikuteeka mu ngalo ate ekyo ekiwunga kikaawa kati n'obeeraawo okubeezaawo obulamu baba baleese ebijanjalo byokka nga birimu amayinja nga birimu ebisensu ebizinankali bino oba ebijanjalo nga tonnabiwewa ebikutakuta ebintu byabyo ebyo ebikoola biki ate ekyo mutabona kye baakola abateekamu omunnyo mungi omunnyo badiibuda mudiibudde bakikolanga deliberately si kudiibuuda kati gw'osalawo oba omunnyo ogukola ki kati n'otunuulira ebijanjalo n'otunuulira n'omubiri gwo n'ogamba ate bino n'amazzi sigalina neesiga ng'ojjamu ebijanjalo oba n'onunako naye it was terrible olwo gatteko n'ensekere nze gwe kusooka okulaba ensekere ezenjeru nga zitujimbye ng'oyinza okugamba nabo babayita bamabushu bazisibiddemu era lumu twagezaako nnyo okwekubira enduulu ne batuyamba ne baleeta jezi omumanyi ddagala liri awo liwunya nnyo tebalireeta ate nga nalyo liwunya lisonsomola neogenda okukakkananga Amnesty tuyambye kati olwava ne tuvaayo olwava osadde okutunula kiki nategeera ndi mwenye ezimungu alina gyagala okuntwala awo nensalawo mbeera eddamu byaki
mwita Mwenyezi Mungu anti mu Luswahili mwenye ezi yensi nanyini nsi baita mwenye ezi Mungu nanyini ye mwenye ezi mwenye cha Luswahili mwenyezi oba kiri muno Oluwarabu mwenye ezi nanyini nsi oba mwita Mwenyezi Mungu ndoza we yampise eyo mukatiba ako awo nenvayo nga ndi sharp ngenda okudde Makerere awo Kasozi nekiwugulu bambi yali dean wa students yayamba nnyo simanyi oba kyali George Kiwugulu naye yayamba nnyo n'emikwano gyange abamu baafa bali bayingidde mu nsike wa Museveni eyo baafa nabo banyamba Mukama nanyamba naye kyasinga okunyumira mu byonna tebanviirako awo abasibe basajja abasibe bonna ne gavumenti kubanga baasabangayo ssebo ssente okuta wadde monesti yajja twekwatakwata ne tuwaayo ssente wa DC baabayitanga Sara DC ne baani mitwalo 10 naye gyali mingi 10 gy'ebiseera ebyo gyali mingi naye kankusese eyali DC twasinkana mu office twasinkana mu parliament sijja kumwogera kamusoke mmuleke kati DC oyo yali ssente zange era omuzungu agamba what goes around comes around DC yali emaali yange nga nkyali muvubuka ebiseera byengendya mu parliament naye we yayingirira mu parliament naye nga ye musajja mukulu ddala najja akola ensobi nga ndi mu kakiiko ka Public Accounts Committee nali maali nali aki ate nno yaliridde maali yomi w'omusolo nga alidde eyamulala naye ate yali eyabana abali mu kampu abakyoli abo manye ebiseera bya kkonyi kale abantu abali mu kiseera ekyo mu mbeera eyo ate n'oli emaali yaabwe kati oyo yali tamanyi nti alinsanga naye yali tanzijukira kyova ntokiya ngonga ento kubanga tomanyi gy'oliyambalamu engatto ebyo byaddirira ne mugamba ojja zikomyawo yali awuza nti nsaaga kubanga nze nali myuka nandala mafaalo era yazireeta sente zaali nnyingi nnyo kubanga yanzizako ebbayina nga neesebo nga munnemeddeko sinze nga munnemeddeko naddala okay ayinza ga naawe naddala gwe ne muganda sikulemeddeeko naye abantu bali ab'engulu bakava mu lutalo Northern Uganda Reconstruction Program kubazza kubakomyawo they are traumatized balina okwennyika balina ebizibu ate gwe ogenda otya ku mali yabwe n'ogitogamu gwali obulungi ate yita omulokole kubanga omusajja oyo mulokole nawulidde kakati kyeyakola era lumu n'aleeta banne bamukoleki bagezeeko mutaatira abali mu kibiina ekya movement nze nange saabakayanya ne mbagirayo Bwiino nga Auditor General yamuleeta era nze nandala gwe yaleka nti yalinge kubanga alina Bwiino ebyaddirira nagenda okulaba buli muntu ngadduka mpola nga afuluma abanga akuba essimu tebaddeyo kulabika ne mugamba nti sente zikomyewo era zikomyawo kubanga twali tugenda mu Christmas byali biseera bwe biti najanga engeri gye mutulugunyiza ennyo sijja kuzizza nenkwata essimu naye nga kankuba CID wa parliament wana nkuba CID oli ogenda oba buli okole statement bajja kugimba oluvannyuma sente yakola ki si lwa bubi naye kugambye entokiyaki naye era still ne bwati badde teyali DC era yali badde ajazire yamanya nti yeggwoli gwe yali sente yali tasobola kubanga nali muto ye musajja mukulu nakati mukulu owulidde naye Katonda yamumpa ate si yekka gwampadde by the way kyenva ngamba abatulaba n'abawuliriza bwe ngamba ntokiya nga ngonga ento erinnya ogambye gwani Ranga Safik era ndowooza n'okufa kwa muzeeyi Katonda alina kye yali andaga saagala muntu abonyaabonya bantu era bw'obonyaabonya ddala omuntu saagala muntu abonyaabonya bakazi saagala muntu abonyaabonya baana bato kati n'oyo teyategeera nti nakola ki nti nkyamujjukira ng'akyali DC luli baabayitanga ba district commissioners be ba RDCs kati naye era ne bw'atali badde ng'akinkola naali badde muga nti zikomyewo kubanga nabali be yalya ko ssente ezo oba be yali aliddeko ssente baali bakyalina mu internal displaced camps
sente zaali zaabu gwe imagine nga yeggwe goli mu kampa ne bakuwa sente onaziri ate nga ali bulungi afuna n'omusaala ogwa member of parliament n'obwa minister kubanga even that time ali minister kale yembeera eyo kale n'olwekyo eyo byebintu ebyo byembuuseemu amakyo okujja eno mu maaso okubuulira naye nga ekyannyingiza kasa nava mu panda gaali oyo nga ndi mulamu netandika okubeera ddala nali wa DP ne bankwatira kubanga obota agenda okukwata mu 82 era nga twalonda dda mu 8 nga ndi wa DP ne tuwangula era nze omu ku baali ba youth nentandika okuyiga abantu engeri bakyangamu ebyobufuzi eyo yaba mabike yakajja wano juzi bakagizaala wano juzi eryo lyabalamu yaba n'abavubuka abaze twalina youth wing youth mweri muwundi kati ffe mwe twali nesi UID jukira kati era badde bwembiranye okuyingiza UID mu DP oba ekitegeera yajjira ku DP nga appendage eri independent and constitution yayo ngeri funded by the Norway government era ndoza balabanga nyo ba Norwegians nga bajja yes kati nga ibawa sente ate omuye omuntu kasaba kwata ku sente abata yagala nnyo kubeera dependent na bala kati nebeera nga wagamidde Uganda Young Democrats naye ngeri affiliated kuki tujigamba tujiyingize waliwo okusika emigwa simanyi kati bwe kiri oba baji streamline nze bulungi naye nga twali mu youth yennyini eri yaliwo kubanga twatambula nnyo Uganda twatambuliranga ddala naye nga ffe twagala sente twatambula eyo na mu north west east nga tunoonyeza semogerera akalu olunga ntandise okweya ddala ki active kyakulemesa okwegatta kubagenda mu kinana paka kinana muka obuuza ekibuuzo kirungi nnyo era ndowooza abasinga tebakimanyi gwe osoose n'okimbuuza oli musajja mujagujagu nnyo I think you are the first to have asked that question. Nakoma ku mugo gwa ntaana nga bw'ogamba okuyingira nali mmaze okusiba ebyange nga ne mukyala wange mugambye nga n'akatabo ka banka nkamuwaddemu ebiriyo kakati okulabirira abaana by then nalina abaana babiri tinze ngenze twalina ba dokita naye omugenzi Serwanga Lwanga Dr. Kaleme yafa Dr. William Male Dr. Kinarwa Dr. Mwerabidde netubeera naye mikwano gyaffe abali Makerere bali bakamala Basemwanga Balumala Ntege we are so many naddala ba graduates katosanza mugenzi Serwanga Lwanga twali tugande Serwanga Lwanga okulukurutinga nga tumuwa amawulire kubanga yali 2 years ahead of me Makerere mu Lumumba yali nga tumuyita Segwanga kale yali mukwano gwaffe kati bwe yajja nga atukira nnyo ku ffe kiki ekiriwo ntumubuulira ne recruitment nga kati kweno batch esembayo mwe twali tukola ki tugendera nga tusibye lo ne bannange nge mmotoka zino tupikinga in a certain location around Mengo Secondary School naye akatubagiro kajja katya kyekibuuzo ekiri pertinent aŋŋamba oba atugamba the late Serwanga Lwanga alias Segwanga oba Aka naye twamuyitanga Segwanga oluusi agamba kino njagala okiwulize bulungi nti bwe muba mujja mmwe mundeeta ebitabo bino How Europe Underdeveloped Africa kyali kya Rodney sajja Guyanese mwakisomako simanyi nakisoma How Europe Underdeveloped nebya Mao Tse-tung yali musajja mufuzi wa China n'abasajja abali related ku communism naye nga nti abasajja bano nga balimu olukominism kyatugambye ku birala naye nze nkubuulira ekyaliwaawo kati nalina mukwano gwange nnyo yafa Bakabulindi Kalule twali very analytical nnyo kitaawe yali speaker wa Buganda wabulyako speaker Kalule kati one of the children was that yali mukwano gwange nga muyita my people nga tuyita people netuga
ne tutta ku bigere ebitabo nga byatusabye bitwala mu nakali akandi bana abasajja tebabanga bannakali akandi bano awo ne twekuba ne bannaffe badge naye abalala ne bagamba oba mu communist oba si mu communist nga tumaze okusiba tugenda era bo ne bakola ki ne tubalagirire bagenda obapiikinga era tekyasanyusa nnyo Serwanga kyamunyiza naddala nze yampini pointinga nnyo Serwanga era nga kasajja ka DP kana kasajja ka era yagabira kasajja ka DP gwe ne twasigaza omukwano definitely nga sigwe guli ogw'ekimmemmete kubanga ewulidde kakati ekyo nze kyaŋŋaanira ddala okugenda ewa Serwanga ne President Museveni gye baali mu nsiko ng'obulamu obwange njagala nnyo kye bayita a free mind, a free economy, whether it's mixed or not, ideology eri free nga saagala bintu bintwala mu bintu ebijja okunkola ki okummalako emirembe kakati ekyo bannange ne bagenda naye abadda batono sijja kulimba era ebwanji mwansalawo okugenda mwalinamuko ku ati y'emmundu oba mwali mulina kuyigirizibwa eyo teri munnayuganda akulidde wano okuva ku Idi Amin Dada atamanyi mundu ekitibwa kulimba kiringa genda Iraq oba n'ogenda Palestine Israel n'obaga nti baana mmwe mwali mulaye ku mundu batandikira ku toys naffe twatandikira ku toys zi toys ne tulaba ku TV emundu bonanza mwe film temwazirabanga zonna zaali za cowboys emundu zi Baron James Bond wadda ne tulaba emundu wano erubiri wano ng'ekoledde abamba zisudde ne tulaba emundu ku Amini Liberation bwejja wano yali kampu y'amagye wano wotudde wano wonna ali platoon paka eri yonna magye nga tuli wakati mu mundu n'okuziguzugula n'oluswayiri awo wentandika odduyigira n'emundu ebika byazo awo wenzirabira owulidde kakati ne munnayuganda omulala teri kujjako nga si munnayuganda teri munnayuganda wano akulimba nti tamanyi mundu ejja kweyisaako kati ffe tukulidde awo mu mundu tezinava mu byabufuzi kyova olaba nti noki nti mundu mu Uganda esinga ndowooza ne sente okulabika kubanga kati oyinza okukola sente nezikubula naye ogezaako okwekalakaasa ezivaayo zisinga n'ensimbi z'obadde onoonya kale n'olwekyo nze nkubulya nti munnayuganda kakati ekirala nagenda mukyaka naye ne traininga fe abamu ku baasookayo ojja kumbuuza ate oli wagaana ekyo nakyagala neyongera okubanguka kubanga nalina curiosity nnene kati gwe booga nti emundu okujja nga toli munnayuganda tukyalina honorable Sebuliba awulira kansooke mpumulemu katono tugenda kudda ne ayingira atya mu parliament ate kansooke mpumulemu Enkwe Media neyanza akyaliko we bali kubeera nga kooli kyali muzzukulu Alhaji Abdunur Munyami Shafik Luwanga nene honorable Sebuliba Mutumba muddo awulira erinnya muddo awulira wali muwulize nnyo waayi kwegamba erinnya nali etuuma lwa byabufuzi nja kufuuka muddo awulira owammwe wonantuma kubanga ebiseera ebyo nga nze mu campaign gamba nalina of course erinnya eryange naye olw'ebyobufuzi nga bw'ogamba abamu beeyita baavenja nze nateekako muddo awulira wangi kyontuma yaba nze ngabo ya mukama we kyentuma nze ngenda kufuuka muddo wammwe ate ebiseera ebyo nga tubisala ne Medisozi Kagwa marehemu mukama amusaasire bambi gyali kakati twavuganya ku CA bambi entandika 9 ako konkamanyi nti baakatubbako kubanga twavuganya nembaga nze muddo awulira ate yalina sente mpitirivu ne backing ya gavumenti nenda mulindi ggula eri ne babikyankalanya byonna ate tewaliwo kubanga omanyi tewali bibiina birala byonna ate nga tebakkiriza kukola sayini konna kalaga nti ki
nti oli wa kibiina gundi oba oli wa kikujjisaamu naye nakozesanga nnyo akantu kano era Besigye yakakwata n'akakoppa akajja kuggwe kaviira ddala wano kawempe kano kati ebiseera ebyo Bill Clinton ke yakozesanga naye yali wa Democratic Party nga teffe tukozesa ki kati nze nakozesanga ki Victory sign eya Bill Clinton Victory sign V kakati naye ke nakoza kale ne kakwata kati Besigye agenda okuleeta Dr. Besigye agenda okuleeta reform ya agenda asanga kakutteyo maye byofuzi biri nnyo mu kawempe wano sewunyiza gundi kuleeta wano office omukulu Kyagulanyi wano bikwata nnyo kati wano okujjako mpozi ebiseera bino sijja kugamba kale kano kwakajja kale ke nakozesanga kano naye ne batusala ensawo naye nziramu ne neesimbawo 96 si yali 96 96 aha awo bankubira ddala kubanga obuzibu bwagwa bungi nnyo wano ne bunsika naye ndaba nga sijja kumalako bankuba bulungi nnyo hands down onake flat honorable media yankubira ddala bulungi nnyo media wa NRM neŋŋamba bintamye tujja kubiddiramu ddala kati baye ne bajja ne baŋŋamba nti oba wamuwangula ku CA n'akunyaga naye ku luno akuwangudde kati muli draw wadde nakali yakatwala ffe tujja kugamba ogenda omulumbe eri naye twagala omulumbe ng'ova kugombolola wano obenga olina constituency 2 neŋŋamba Haji Kamulali Haji Nyanja ne bahaji abalata omusajja azijja kukola ki kirabika baali bagudde draw naye ati gwe tulina ajja omusobola kuba wamulegako dda n'omuwangula simanyi oba Haji Nyanja akyali simanyi Haji Kabibu yafa bambiye Mungu yamujjulula ne mbaga nti munanyamba okupanga ekintu kino nti ye Dr. Kalemia naye bambi yafa nanga nange nja kuteekamu sente tugende n'abalala kubanga nali okusooka okwesimbawo nali hesitant nebanga nti golina qualities kati nembaga kati tugenda ku final round wadde sirumbye honorable Medi gyali mu parliament omusajja gwe yaleka kugombolola we alina yakimanyi nti kasita muwangula tajja kuba seefuwa kati no zigenda kwabika mipiira mukati zigende zaabika emipiira 1997 kugombolola sinagenda kati njagala bakubidde flat 1997 sijja bakuba flat 96 kubanga parliament ya myaka 5 kati bala emyaka 5 oba ogenze 2 ki gumu kyekisanja kiyo parliament media akoze eki ayingidde kati tulina okulonda local government kati bangamba engeri gy'ogudde wali tugenda kuteeka wano ojja omulumbira wano baga nti ngotofaayo nakati tyeno gyetwalenga third round nga yesembayo nembaga nti kale nga si byangu kubanga jjukira Kawempe South katono kati banyongeddeko eri ewase baggala Kawempe yonna ng'omulina nenga nti kale aizuru numbi ebisinga banasoma ebyafaayo nti emotoka gye naakozesa nja gikozesa naye ngenda kubeera ku bigere sijja kubeera nnyo muki atambula constituency eno neeri ku bigere nengimalako era tewali wesimanyi tewali zoni gye simanyi wano mu Kawempe yonna division nempangula omusajja oyo bambi naye bambi Mungu yamujjulula mukulu Sewankambo era olebebere yabaga nti wemukkiriza omusajja oyo n'awangula andidde naye nempangula era ekyaddirira kyekyo ne banga nti kakati otuuse omuzinga gutunuzeewo biri abiri mugumu gutunuzeewo parliament simanyi kyeyabakola nange nensirika nensavinga kubanga kisaa kyali kya mekemeka ena ekyaki ekya division ekyabala kya mekemeka campaign ezitandika nga nakamalako emyaka emeka nkyalina neki n'omwaka omulala ate ffe ebyaffe ebyalinga tomala kulizayininga eno osigaza kino ekifo nga ne sente zijja kyokka ate ng'okampeyinga naki
n'ennumba nendoka mba kuba bubi nnyo na obululu bwali bungi nnyo bwali bungi bantu bampa obululu kati era mukaaku omumanyi je musajja wange yali right hand man wange wano yakwata documents Lubega kuva mu CA kati yali abeerawo Kawempe ne muganda kati mpangudde kino genda kuwa n'ekyomu North kubanga ab'omu North bayagala n'esimbe waabwe ate nga neno baagala n'esimbe eno kati nga na constituency bills zonna abantu bampa obuki nga mpangalira eno ne mbaga nti kakati ekiriwo kubanga Haji Serunjoji omumanyi yali MP nga yatwala wano wonna nga temanna kutulamu nga mpadde n'ebendera ya DP n'abanjulira nti ye musika wange kakati mukaaku ne muganda kati ngogenda kutwala eri ate nga byangu teyalina campaign kubanga nzi kasana kati naate gye yabulira n'agenda mu bibye likisigala te vacuum abantu ne bambuuza kati teyajja neyesimba omupiira 2010 nkubuulira nanti kati n'abula ku ground simaji yali alaze yali kubuulira kakati eri sigala vacuum abantu bambuuza ojja waffe ani gwotuwa kakati mu division eno nalinamu omusajja yankolera nga muvubuka najjira ku youth council ate nga nasooka omulaba yanzanyira nnyo kaadi saidi z'ekisaasa eyo kyanja yali Latif Sebagala kati wenabula nga nsupportinga nnyo ansupportinze eri ku ground nena nsupportinze nembaga nti ngenda kuba oli muleke ndeese ono ate oyo youth nembaga nti gwemba wadde ate nali mmaze okusaawayo yonna oyo Latif ne mubakwasa nti yoyo nengamba ne bashekezaala baani bonna n'abengulu eyo mu church eyo mu Catholic nti yono nti ogambye bwoti muye banneebuuzaako nnyo nempagamba nti oyo gwemba wadde kati mukaako agenda okujja kibuzo kyombuuzizza ng'ate ono amaze okukwata kiki omuliro bagifunye ate nga sola ate kuddayo nti ate ono akomyewo naye yajja nemugaa nti omanyi problem sobola kubanga ntangatanga nga lukantwayolaka naye oli namuteekako emikisa gyonna biki sasa abo batuyita abalongo oli nafuuka katonzi waswa we batuuma abalongo kubanga wetukola ki twatandika kube mundu tugikuba tujambusa ne nagikuba nagiserengesa katotukwata kati awo ne Mediwe namuwangulira kubanga bonna be yalinanga pillars mizigiti mu Kereziya mu masinziza gataliga mu Protestant Church balokole bonna nga bandi mu 5 ne mukubira ddala akalulu ebisanja bisatu ebisanja bisatu nga ndi mu parliament continuously non stop kati eno nendekawo ya akalulu ako kekajjamu Mubaraka Munyagwa kati kwa pata kanya naye akalulu ako Dr. Besigye yaleesa amaanyi oli mu DP abantu batunuulidde Dr. Besigye bagenda okununula eggwanga tewafunamu okutya ng'ojjamu akalulu gw'omululu obusigadde wali oyera bwezi nafunamu okutya kubanga era nga bwolaba ebiriwo mu opposition tugenda okugenda mu kalulu ako waliwo omuzungu kyayita organization simanyi mu Luganda tufu ensobola okukiza okweteekateeka obulungi okwekimemmete okuggusa ensonga zammwe abantu bazitegeere twalina entalo mu Democratic Party jukira nali whip eyo yonna nga nze ntwala aba DP ne tufunamu takkaanya era obubaluseewo kati bwe twabagamba luli aba Democratic Party nga buva ku omukulu Mao kati tumugamba at least aveeko kale peaceful mpola kubanga tutandise okulaba emiki emiwaatwa tugamba bannaffe nti omanyi ti omusajja aliko obuzibu tumugjeyo
yaleeta Mbabazi anti nkujjira Mbabazi ate ajja leeta gwe tewabulirako ekisinde kye bayita tijje oluvannyuma kati kijja ate waliwo ne TDA omwaka gwe gumu eyo TDA yalansa ebibiina byonna naye tijje ate mwe twali ate olwo kijja lwakulwana na mawu truth and justice kuba twagenda okulanga gyagenda wafu nekkukuta okwo nga tumaze bigunduwa tubitegedde ffe abamu so kuva dda akukuta yabadde akukuta kaakati tubuulira bannaffe oba ffe twabirengera mangu ne bategeera tuli bafu naye twababuulira abamu kati badduka ne bagenda newa mukulu Kyagulanyi kati kubanga bwe twamuteekako akazito nakkiriza kyokka ajja kuva ku kibiina kati bana ate abaddipi abale baawulira kati basebuli baabo okwago bagenda okutwala ekibiina kino owulidde ne badduka ate ne bagende wammaawo nti tova ku kibiina mpulira mbu bamutwalidde embuzi bamutwalidde yentinda gyayabeera oba kati akyaliyo tovaako ndowooza naafuna nembavu mubalala Mathias bambi baani kakati ate betwalowooza nti tuli nabo bali seeni kyebaba bampita baka nti oba ayina ensonga nga Sebuli wa Mutumba Vice President wa Buganda ate yekuipu wa DP agireete mu executive committee ajanje tuyiteeko ne bammemba abatuula tulaba oba byogera bituufu ne mbaga nti wali mutawaana mutuule mukole olukuŋŋaana I come and I talk to you ne bakuŋŋaana ku popopo mundeeba envaayo ne mbabulira byonna ebyali bituluma na lwaki bituluma ani abireese omu gwe sijja na kwogera for the sake of peace and unity kamuleke mukyala naga nti nakati member of parliament nti wadde birungi nnyo you sound convincing naye tujja kuwagira. Can you imagine? Yali badde reacting ku paper obe badde info baki. Did I take my time to prepare a paper? Nenjiba submitting ya nimba ko copy. Ahane muri waka mujitaninga down. Eri positive na tujja kuwagira. Era bwe natulya abasajja bange bonna benda nga nabo omugenzi Mathias Nsubuga, Kikungwe Isa, kabonna banvuddemu. Nembagamba bali ban. Yeah. I just said that tulina kukola kirala. Omusajja ne bamuzaako. Kale ne bamu supporting. Mbulusalinga. Ne batandika otwolekeza emiki. Ne tusigala mu tijje. Kakati that's one problem now. Mu DP bankubye ndi ku tijje bwe ba motoka kati ndi lole ndi mabega. Ne kutte kati ndi ku tijje. Kakati one factor. Kati bage tugenda kukubya ticket zifuna. Owulirde. Batuko okulona beba kuba mu DP balina okulanga bakufulumya ate. Ticket batandika ate okuzinoonya bazibu abaki. Bagenda okunoonya eno yonna primary gye tutandikira ndowooza obimanyi. Oba balondiranga mu bigo byawa. Twesanga bali ku muluka fe tuli dejected. Kati awo nasigala kabonero ka radio. Okay, tewajjira ku nkumbi. Anti bajja bansetula ebizibu byogambye munyagwajja atya. Tugenze kati mu tijje. Ndi ne bannange tuli ne bakatolu bwama bonna meeting ezimu tuzitulana wano main tuzitwala ne ku kitebe eri kakati obuzibu bugenda okujja naffe ate gye tugenza ate mu tijja obuzibu bujja butya besi yagambye akomawo yefunze Mbabazi naye akola ki tugenze wa abambagenze wa besi jala agenze wa DP yani Mbabazi okitegeera kati ate naffe tulinamu abambabazi n'abaani abaga ensonga tugikutte kitya kwanze nali chairman owa tijje nga bantasikinga nti kakati genda oyogene n'amama Mbabazi oyogere ne Dr. Besije about this oba how do we come around kyokka ate nga ne DP eri main je tuli eno teri tije eno tukuba tuleme kola ku meeting Mbabazi okitegeera Dr. Besi eri fine Mbabazi kubanga baali okitegeera bajja tuli bajja na bajja
yo egisa TDA nga tebatwagala tubeere namu. That's another second problem. DPA tukuba weba yakolagana na Mbabazi talina kolagana ki na TJ. That's another second problem. Kati ngamba ganja kulidinga nenga already nze ndabye nga Katonda ba favor je nakugambye ku beginning nti ne mu TJ mono ndabyemu olukwe mono wadde bansindikiza waliwo abasala wedda ogende wa Dr. Besigye wadde bansindika ene wa Mama Mbabazi. Kati nga ngenda nga nsooka ndaba Mama Mbabazi twamusanga Crescent Tower atumbuza what's your program tubulire ebintu byonna ti okay webiti bagamba ndi musota nkolera ni byonna tebikole ngamba komezawo twamubuuza bana tifo yaliko sijukira nga tubikomyawo nga tugendewa report compiling nga tugendewani ewa Dr. Kiza Besigye Katonga. Ati nga bamubuuza ebibuuzo naffe nga tumubuuza nti naye luli wagamba nti ogenda mu defiance tetujja genda mu byakulonda ate kati abantu babeere confused teri kwewandiisa ate gwe otozze ate abatewandiisa ate wagenda mu defiance. What is this? Abantu ndowooza abakulu abamu tekyabayisa bulungi kakati kenva ngende wannandaala mafaabi entinde eyo ne mugandi njagala olungame ekintu kino nga Secretary General. Yes. What is the stand? What is this? Kati ebibuuzo ebyo nagenda okwenda kulembera akakiiko nawe FDC bandabanga another enemy. That now comes another problem. Kakati abali mu TJ nga balina alliance ne Dr. Besigye, I was a liability to them. Yo TJ, that's another fourth what? Kati bamutinga FDC sebuli bomukuba okugalawo mu mwagwe tufrontinge yenna anajja besebuli bafulube mu kawempe ya era omukubo bono gendewa medin sereka bakujjewa kundi yagenda ku mukutu kusaawa pagita parliament ya mukuru mukaga tekizibu kya Uganda medin sereka era gikostinze ekizibu kya Uganda okukivunuka tukijja kusandikira mu kawempe yo maserengeta medi nambuuza nti esi wa muddo awulira bonna basirika busisi nakuba wakalamba naye nga yakyogera mumanyira ati ne what goes around comes around kyoba ndisirika ennaku zino ne banziwulako front line eri ekyaddirira awaza ku state Esawa ya kalulu awe tugendo tale kansoke mpumule mu katondo ate tujje kanywe kafa akasembayo budde ndaba butuduse ate tulo kwangu okona butuduse Enkwe Media. Yes, achali ko kwe bali nnyo kwera ngakoli achali ne Enkwe Media achali bila kunsonga ezenjawulo ne ona ebose buli bamutumba muntu awulira yaliko mbaka wa parliament kuva pile gumu mpaka 16 kuna twetu liko 216 akalulu bamazo kakuba ojidde ku radio umbrella tojikuni tojina DP ndagira ku DP enkumbi owekisumuluzo wa amaanyi kubanga bwe kugambye ezo emitawaana ejeje emirundi ena yakosa electorate yange yonna yekutulamu nejange ekola ki neyegabanyamu ekiro ekyo maze okusuula akalulu kiki walina mu birowoozo omuntu amaze ebisanja 3 nga kyolina mu birowoozo kiri eki mukubi wakazi Katonda kyemwebazaako ekintu kimu tewali kyenneraliikirira era kyoba nti batukana n'okubuuza musajja gwe olina entondo nze ebintu byonna mbitwala nga biri nnomo kubanga bwe natandika ebyobufuzi era nayingira okuyingira mu ggombolola eryo omulundi gange ogwasooka okulaba abakozi ne ba politicians ba councillors nabagamba ekigambo kino
nti nze kati ate nkolerera my exit. Olunaku olusooka nabaga nti akolera my exit. Kati mwe munneyambise nnyo nga nkola okufuluma wano. Kati ne mu Parliament yabwe nagendewo kye nagamba bannange nti era nze nkola ki. Kati nze buli we nayingiranga era nabawoninganga bonna bennyamba nti munkozese nabagamba nga ekigambo ndi round about. Nkulagirira bw'ogenda n'oli agende wandege bwe tuba kuyemulago kwata liri ti munkozese nabagambanga ne basupporters bange nti wano si wange. Kati bino nabigenda okujja kubanga nze nakolako ne human resource diploma later postgraduate. Kimu kye nayigayo kyekyo nti every time we exiting era ne bwe mba nkola kubanga ekitabo kituufu kigamba kola nga anaafa enkya. Kati bw'ongamba nti ekiro ekyo walowooza kimya wazinomu era n'okutambula natambula ate nabbaani tewansanga nti nkutte muwala kyoba muwala wago namufunyisa olubuto oba nabba sente za gavumenti oba nakukolanga bwenti kubanga nze ebiseera ebisinga nabimalanga nnyo mu Parliament ate muki tewali gwe nakola kyensobola kukolera Kawempe nga division nga Kawempe South ate nenkolera ne Kampala ne Uganda kubanga era naliko ne shadow minister ow'enguudo owulidde era n'amayumba era twateekanga nnyo nasaasira ku nninga. Kati n'olwekyo bonga nti ne mukyala wange ayinza okugamba nti oyo muzibu era agenda nambuuza naye gwe what's wrong with you kubanga musanga nnyo abantu n'abaakuvuma ate nobabuuza ate nobasekera bamwe wadde njagala nakola ekinzimbe mutima. Kati ekyo ekiro awazi nomo nenkeera nakati ndiki nomo wadde wali nomo wawuliriza okulangirira byonna nabiwuliriza nze akaloma iwe nkadisayidingira kasanga makerere kubye bwetyo I just know that I've lost university. Yesoko okumbulira that I've lost kiganye nti ekikoze eki that's their choice. Era bakomawo nabasanga ndi munnanga ate musajja twakola ensimbi muga nti ebyo kibifaako bw'oba nkuwadde sente ogenda ogula engatto mu bata gwe n'ogyeyo mu kalabanda ate tombuulira nti baakubye oba ogyeyo ya mu China nakuwadde engatto ogenda ogula engatto eri all weather ate gwe n'oyagala ofiiseeko ate n'ompoliza nti mu China nzibi nti ate ebyo tobimbuulira. Era lumu nali ngenda ku Parliament mwoyo yayogera nange tinaye bw'ona osanga munyago onoomukongratulatinga era nange naddamu nti namukongratulatinga and it is true kuba nali sinagenda Parliament naye nga ŋŋenda ewulidde ina okugyayo ebyange na buli kimu naye kyajja mu mwoyo nti naye onoomukongratulatinga omusajja one muga nja mukongratulatinga fe namusanga I will. And guess what? I went to Parliament nagenda naye mbaziyo ebintu bitadde mu motoka kubanga nayita miryango era yeri parking nengenda eri ku Eastern Wing neziyo ebyange nali badde nfulumira miryango nga nvaayo ngenda nkime mu motoka naate nagenda nenfulumira wa mu Eastern kubanga nabijjangayo najjanga miryango bwenti nemteeka mu motoka n'abanyamba naate ku luno ate gwasembayo nenga kampiteno wansi kati mba ntuse ku foya y'emmanju kanjite bwenti wala landing nensanga munyagwa ng'ayingidde eno gye bazimbye Parliament empya gye bazimbe ekizimbe gye yali ayise era nga nti akojja nsanyisa okalimu nange nsanyisa okukola mutabani yampitanga kojja ane tuwangana mu kifuba nga nti I wish you the best sijja kukwasa ofiisi bajja gikwasa kubanga byonna bibanakuwa ebijja okuditamiringa bwokola ki bwogenda but I wish you the best n'abasikale bonna bayimira ati mumbe tusoose okukola ki okulabira namperekera kumulange ne mumuta there was no ill feeling n'abaserikale bayimira bakyewunya mumbe tusoose okulaba nti bino bibaawo bye bannomu kaye congratulated pozi gwesa congratulating ku luno yali kakazibu because we never came across ne mu campaign naye nga nategeera nti yali skeptical ate nabawoninga nti ozanyanga na kirala naye kono muzanya nagundi nakirumira mpuyi bbiri bamuyitaani oyo namago reptile nembaga nti awo kaweddemu ako akammwe the rest is history. Even I don't take it to heart. Never to meetings. Me, I've been a bit of public offices. I don't take it personally. If you take personally public offices, you have got it wrong.
sayingizamu na mwana wange mu byabufuzi never era baŋŋambanga never leka omwana yakola ki yes tewali nange yabinteekamu leka yebeere person nange kangendeyo kale n'olwekyo if you attach your emotions and your person to a public office as if it is your grandfathers, you've got it wrong. Omwezi ogwasooka mumanyidde parliament okugibeeramu nga togiriimu gwakuyisa nkugambye nti I just switched to Makerere University. I was doing research because nasomesa yali agyennali yolidde kati byantwala nnyo ebiseera ogenda mu conference e Ghana ogenda mu conference mu South Africa Rhodesia Zimbabwe tuto Kenya ate mugenda Jomo Kenyatta International University nembeerayo nga tukola tubeera kwegamba even I never noticed the time was running bw'obeera kola ekikuleyo kipayinga kubanga ffe Katonda atuyamba ekyo ekintu ekikutwaliriza obulamu zero bwe ntulira ne time nga temmala yes nga temmala naye nga sirina kyakukola owulidde kati era bwebwedda bwakuba ebwedda was busy newe nkubidde simu eri gyasoose okukubiraho era bw'atagikulenga nti era kandi okampaddemu enaathaliwe nkompayiringa ekyo kyenkompayiringa paka bwenga naye ajja kugamba nti ki nemukubira ku simu ye aleme kugamba nnakoze appointment because I don't want to let people down ate njagala nnyo abantu abakwata obudde nemukubira nga nti she's coming alinze crew yammwe owulidde then I said okay naye era siri wangambye 11 nezo ku ssaawa ezo I said I will feel in my things owulidde kakati kyekyo you have to keep busy otherwise you will die in a depression naye nga ekisinga obukulu mu kino kyonna to work for your exit yes kati nze kinsanyusa nnyo n'okuyamba abantu bangi bakyajja wano bayira bamu nembaga sijja kusobola wano sijja kusobola kati erimu nkozesa na linnya kati nagamba manja gyegali kuba nabagenda okukola ebibuuzo binagenda okudda nti sibulira sente zaffe ez'ebibuuzo kuba nateekayo mugongo kati no ate sibulira madamu awo kakola ebibuuzo kati naawe nti olina nnyo ekisa ndemugante sometimes ogenda otunulira omwana kati waliwo yajja ne maama we nalina sente z'ebipande this last campaign kati bano baakala bipande ne baga naye abantu bamumanyi kati bosi abagaa nti sijja nasaagala bipande bingi naye nasirika omanyi bakakuyege bazibu kati nensanga omwana we naye nga maama ejja kumuleeta era agenda kukola ebibuuzo kati maama ye nga ŋŋambye ti omwana ono namulimba nti naziwayo ezaki ez'ebibuuzo era ayagala kukola either busaawo simayo bayingiriya naye sinnamubuulira naye gwona omuŋŋambira naye nze nti okukola ki wa P7 nemuwa nti kubanga sente sikola ki naye babuuza nti bamanja sente meka ntisome emitwalo 3 mu emeka something like that ne bamukiriza okusoma preps zino zonna ne bakola bati kati nze kyenakola mga kale mulete nja kwogera naye ne maama esamuga nti nze nja muwa sente kati jjukira ninayo ab'ebipande balinawo nga mwana mubuuza how are you I'm fine gwani nti togenda kuba ki nambuulira nti gwetegese nti ye maama byonna yabinkolerako era kati ngenda kwetegeka tiyagala kuba politician nganze nti nedda njagala kubeera musawo oba njagala kubeera engineer ti okay nti maama byonna yabimala byonna yabikolako okay ne school fees tikyemmanyi kubanga naye ku ssomero bantunuulira bubi maama ngenda ne mubuuza ti ate ongamba school fees waziwaayo naye ate ku ssomero mukulu w'essomero ampita n'aŋŋamba nti gwe maama waali ku ki maama waali ku ki then I looked at this boy I looked at the mother I looked at bana balinze ebipande then I looked at my soul kubanga nali mbaga njaba wa sente muzitwaliro ebifaananyi wali ku nkuluma naye wata sente nzijako emitwalo 3 ne mwa gwe mwana gwe zino zitwalire headmaster ojja kundeetera lisiiti olidde nga zikwasa mwana omwana nno bw'ategeera kubanga lwaki headmaster ampita bwe yategeerera ndowooza nti maama teyawaayo ki school fees kale kyekugamba nti there are times omuntu wajja ngali noga nti why bw'obanga olina that's the problem kubanga kati abakulembeze kino nkibabuulira mukibuulira abantu abakulembeze b'ennaku zino bonna tebayamba si baweereza I'm sorry I'm not blowing my own trumpet sigwa okubira essimu n'agikwata baliddemu nnyo abantu baffe olukwe even if you're not going to give that person sorry wadde togenda kukola ki togenda muwa buyambi bwa ssente muyite omukonsolinge omugambe no give him hope give her hope muwe essuubi yes naye tojjako ssimu nze simu zange bali bazimanyi ebigambo byange nti
Uganda eno njagala ebeere nnungi. Bye mbayitiddemu ebitono singa obyekenneenya nnyo birimu element ey'okwagaliza Uganda eno ebeerewo nga buli muntu agiganyulwamu. Kubanga bwe nkubuulira kati ebyofunyeeko byakunyigiriza naye tebyatukyusa bwongo kubanga baatukuza bulungi. Nze kyenva ngamba abanaawulira ebigambo bino babiraba nti babeere n'omutima ogw'obuweereza n'ogw'okwagala Uganda batya nga baweereza abantu okusinziira ku bakola kibaagala naye ate mu byonna bakulembeze Katonda balungamye. Otherwise banaalowooza nti balina nnyo amagezi bajja kwesanga nga abantu babeekokkodde. Bigambo bibadde bingi ate nga biwoomu. Katusabe wanaabasinya atuwe omulundi omulala era tuddemu tumusisinkana tutongere ku nsonga ezizimba eggwanga. Zai Lwasapijja Tabale Henry kulwa Hassan Musa ataliiwo webali kubeera nkwe buli webale tugoberera mukola kyamaanyi ga NFF Media.